Ategeeza nti Sabbiiti ejja wakubaga ekiragiro ekikugira emikutu gyonna okuweereza obutereevu entambula z'abeesimbyewo kiyite live streaming nga tebateekeddwa na kulangira ebinaava mu kulonda nga tebafunye kisembayo okuva mu kakiiko k'ebyokulonda. Kakati bw'oba ku live streaming ng'oli mu process ogenda gikozesa oti tolina bw'ogenda kugikozesa so twabaga nti beekuume nnyo ebya live streaming mu processions. Naye so si kutukeera ku makya kulaga lyanyi kubanga content azza eyalinganga mutuno atatandise jjo atandise ebbanga ddene saagala muloze nti katwe mutandise okukola ndi Kampala nga ndabira ku simu y'omuntu musango kigwe mbanzizizza tolina lukusa olwaki kwate ebyo bigenda mu maaso then ne simu smartphone bazijjewo ne zino app bazijjewo abantu bali ku social media bakuba ennyimba ez'obwemu ate ne bajja ne baziba kubeera ne ku campaign nabo mubatandikireko nga temunagenda kubiri kojja kyembuza kiri kimu omusango gwange guliwa tolina kubanga n'okumanya tamanyi tolina musango kubanga tolina tteeka mwe bakwa content tebakuregulatinganga ku social media egenda mu myaka 8 tebakwetuuzangako meeting yonna esomesa abantu nti tuwaregulatinga bwe tuti neba na NTV bajigoba ku mikolo gy'omukulu anti temulaga ne mukawungezi nemulagako bifaananyi anti bajigoba ng'omukulu yajigoba nagamba tebaddamu mukamusemberera waali edda katula President Museveni abantu abasinga obungi abamulinaanye bamugubisa kati bayinza oba bamugamba NTV tekyalina ekuwalana NTV akawungezi n'embibanda bakyasulira ennusu 10,000 okulaba akawungezi abantu basasula mu kibanda okulaba NTV akawungezi lindako kojja abantu basasula mu kibanda okulaba NTV akawungezi nza kugamba nga sinajja Kampala nasasulanga nalina ekibanda 2 nga nteeka akatebe ku mulyango ng'osolooza sooka bakubiramu wali ku nnyimba za kafeero abantu basasula mu kibanda okulaba NTV akawungezi lindako kojja abantu basasula mu kibanda okulaba NTV akawungezi nza kugamba nga sinajja Kampala nasasulanga nalina ekibanda 2 nga nteeka akatebe ku mulyango ng'osolooza sooka bakubiramu wali ku nnyimba za kafeero okuggyako nga Sseggona awakanya ekibiina mwabadde tekigenda kukwata buyinza NUP naye bw'aba kimanyi tekigenda kukwata buyinza bwe nalina okulonda bassaabalamuzi waba akujje ku bwemupya ayinza obba akusoomosa nti yegwe awinye eddolo wa kabineti ya President Kyagulanyi nga amaze okukwata obuyinza okujjako nga oli mu kibiina tokkiriza nti Kyagulanyi agenda kufuuka president. Buli muntu yenna gwe batawadde kaadi najja nga independence kitegeeza takkiriza nti Kyagulanyi agenda kuwangula akalulu obadde mulabe obadde mu kibiina ng'oli mulabe kojja kaddemu akantu buli muntu yenna gwe bamye kaadi ng'obadde olaga nti oli mu kibiina tolina kukkiriza nti gavumenti yammwe egenda tuula mbuyinza kyova olaba odduseewo nojja independent kati gavumenti bw'eneetuuka okulonda bakabineti nga balooya muddukawo mujja bwa Namunigina tugenda kukozesa baani mu maaso eyo gye tulaga bwe bukya ku makya nga tokyalaba mukutu guno ogwa celebrity track nga tokyalaba emikutu gyaffe egy'enjawulo kuli Buzz Television online nga togiraba mu maaso wano we tulaga ng'olwomanya UCC etukutte ku nkoona UCC etutemyeko ge mawulire ge tulina essaawa zino we twogerera amawulire UCC egenda kutandika okuregulatinga emikutu gino gitubaweerezaako okutufuna eyo mu mawanga gye muli mu nsi gye muli ne wano abali ekyaddondo Kampala we twogerera buli akola omulimu guno ng'otandise okubanga weetongola olinayo akacyanoko mwokolera emirimu gye egy'enjawulo tuli mu kutya tuli mu kweraliikirira ekisookera ddala naddala bali mu campaigns bagambye abakola live streaming naddala nga batambulira ku Robert Kyagulanyi kulaga nti ali buyende embeera eri bweti ng'okola live streaming UCC egambye ekyo kigenda kukoma okusanga ng'okikola ujja kubeera musango. You have to be registered and regulated. Wano wendi okukyaza nga bwe nina Kojja Kitonsa wano tugenda batwogeramu ku nsonga ez'enjawulo. Kojja Kitonsa y'omu kuba awangalidde naddala ku mutimbagano
akoleddeko business ez'enjawulo akola live zo omusanga ku TikTok ng'atunda eddagala lye nga oluusi nga akubaganya ebirowoozo ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga. Ffe nga bannamikutu egy'enjawulo tuli mu kweraliikya tuli mu kattu. Ndi ne Kojja Kitonsa soko buze kuba tulaba amawulire gakkedde leero gatiisizza. Anti kati mbuulira tuli eno ku Buzz TV tuli ku Celebrity Track tuli ku Rock FM. Kati egyo emikutu gyonna bw'ogyogera omusajja ajja kugamba nti omukazi nga alina emikutu mingi tujja mugala wa Buzz TV eri mukulaga kankusiikulira akabasa. Kati Buzz TV eri mu streaming abali eri ewaka babagiraba byonna nze Kojja Kitonsa waba nabo bwana n'abaana ab'obulenzi omanyi kati mpezezza emyaka 15 nga ndi mu kulanga kubanga zatandika okulanga nga tuli ku mainstream nga social media tezinnajja. Of course tubadde tujja tufuna okuregulatingibwa biki ebigenda ku mpewo era obwo bulangu bwaffe bwe mukola bulina ebbaluwa za UCC okuviira ddala ku content ne time frame naye abantu abasinga obungi babadde tebakimanyi. Ali amanyi nti nfuna bufunyi kalango n'entwalayo era akalango UCC ke yakkiriza mu mateeka tolina kukola bigambo bisukka seconds 47 era nange kyamanyi ka standard 45 kwa 47. Yes, tolina kusukkaawo bw'oba ogenze biyoni eba gibalanga talk show bana balina obulango obugenda mu dakiika emu seconds ezigwamu eba gibalanga talk show. Akalango ka dakiika seconds 47 kati ebyo byonna biregulatingibwa UCC. Then ekyokulala kyo kyenabyo ekya content yo regulatingibwa UCC naye olwaleero bukya tugenda ku switching okudda ku digital social media bukya ejja ndoza kati emyaka giweze nga 10 nga 18. That was 2017 2018 kati giri myaka ng'emeka nga 8 bwe gibanga emyaka 8 UCC ebadde tevangayo kuregulatinga content wa social media ate ina kujja na mukono gwa kyuma ng'eyagala okukiregulatinga erina kujja ng'esomesa ki musomesa abantu naddala bakozesa emikutu egyo nga naffe batukwata ne batusomesa ffe buli mwaka tufuna meeting ne UCC ne National Drug Authority nga bali wamu okakasa nti kino National Drug Authority ekimanyiiko UCC ekyaproving naye leero bw'otuna ku social media omwana ajja ng'alina kyatunda n'akyogera nga bwe kiri aga nti kaakati nze ntunda ddagala ly'amatama ag'abakyala n'ate ffe wali tubitunda ntesobola kukyogera bwe tutyo nze ntunda ddagala ly'amaanyi ga kisajja ekyo tekikkiriza kuyita ku mpewo nagula ekisododo ng'akyogera direct webale nnyo kati ng'era bw'olaba nti nze ngenda ku Bukedde ne ntunda eddagala tebajja ne balinona wano negweka ku TV nga ngamba nti mulidagala ly'amaanyi g'ekisajja ndiina musajja okola bwoti wali okirabyeko so kati ffe batusomesa dda ne batulaga biki ebirina okubeera olwaleero ensonga enkulu si yakukwata abantu ba airinga bintu ku social media nga UCC yo bwe yagala okukikola olwaleero ensonga enkulu UCC gy'erina okukola kuyita balina mikutu kusooka basomesa bwe bamala okubasomesa bababuulire rules and regulations ezigenda okufuga content agenda ku social media bwe babitegeera babaweeyo time ey'okuyiga n'ey'okutegeera ekyo nsoya kiyinza kuba nga myaka nga 5 maaso then myaka 5 mu bano bennyini mu abalina emikutu bwe babalonda akakiiko ka enforcement kaakati bannange okusinza ku bye batunnyonnyola bye tutambuza tulonze akakiiko kati akakiiko ako kabe nga katuula kalinamu representative nga bw'olaba ba mainstream balina gye bayita NAB National Association of Broadcasters ekulirwa Kati Kalisa yakugikulira kwa yali ekulirwa ono omusajja wa Galaxy Innocent yagikulira kati naffe tulina okufunayo bwebale nnyo naye so si kutukeera ku makya kulaga lyanyu kubanga content azza eyalinganga mutuna tatandise jjo atandise ebbanga ddene saagala muloze nti katwe mutandise okukola
kino ekintu tukisaba UCC muyina amaanyi muyina amateeka muyina buli kimu n'ekitongole kirimu ssente ya gavumenti musooke musomese abantu ba gavumenti balina kukozesa batya omutimbagano omuntu ali mu kyalo omuntu alina akasimu kali tamanyi butya nti no bisomesebwa abitegeere nti bino bikola bwe biti yes mumanye nti ani ku abaana ba social media ani agenda okukulira tigundi wanti gundi agenda okukulira abeere nga representinga ku UCC ku body yaabwe nti bananyini mukutu we batuula nti tulina n'atukiikirira kuva mu online yes najja gavumenti ng'eneekuba omwana empiso ya polio okumugema ayamba mu nzadde oyo azadde omwana bati esooka mumusomesa nti omwana tugenda mukuba empiso ya polio okukola bwekuti ne bwekuti ekyo gyonna mirimu gya gavumenti nammwe muli bantu ba gavumenti kubanga mulimu omwana oli atamanyi atagendako kusomera okusoma mawulire naye nga alina ka YouTube channel ke osegeera ate ng'akola ate nga kekamuleetera obutabba ate nga bwe mba mwetaaze nga mwina kyemwagala oyisaawo era nammwe mubeyambisa ko twebane omukyani mu mipiira gyeru egibadde nambole kyani nga batiktoka bebadde bainfluencinga nga UCC bwe balinayo emikolo gyeyina okulaba nga banoonya batwitter abali ku X bagamba twagala hashtag etambule kati bw'onoovaayo gwe n'ogamba nti nze ngenda tutandika bakwata bukwasa ekyo kikyamu era simanyi lwaki mwe abakozesa emitimbagano bakutte omuntu ne musirika dini lwasava olunaku lweggulo yasimbiddwa mu mwe muyina okulwanirira kubanga temunnafuna kusomesebwa kumala temumanyi biki bye baagala kati nzwero ebbanga lyennangidde mmanyi byensobola otuula ku mpewo n'enjogera naye omwana ali mu kyalo alina akasimu ke tamanyi biki byagenda tuula ku mpewo akole ki ayogere ye amanyi agenda kwogera bimunyumira na bimuwa nambaazi ayina okumanya nti ngenda kwogera kino na kino na kino bwe naayingizaamu kino ekyo kikontana ne UCC nga n'amateeka agamanyi tosobola kunkwata ku kintu ky'otansomesezza yes kati kitegeeza nti ndabye tageti y'abano omukulu Nyombi Tembo atwala akakiiko k'ebyempuliziganya avudde n'agamba nti tugenda tunuyanye naddala mu kaseera kano ke tugendamu aka campaign tojja kusinzira olinga ali eri gyatambulira bali ku trail bali mu kola campaign omale gakola live streaming bwe tutunuulira ennyo omanyize ebintu ebyange bibeera open ndaba nga kino omuntu omu bwe kitagetinga mu bana ababiri abayisimbyewo kati kankubuuze divorce nze Mzee Museveni waba ali egundi eruweero nentandiko streaming nti mzee yali ruweero ali katuuti ali wano ayogerako ne bannayuganda ayagala kumanya biki ebirima bannayuganda ayagala kutaba biki byatereza mu kisanje ekiddako ayagala kwogerako n'ababakabe n'abatuuze abo mu kitundu bamubuulire ebizwe bigenda mu maaso mu ggwanga nga ndi Kampala nga ndabira ku ssimu y'omuntu musango kigwe mbanzizizza tolina lukusa olwaki kwata ebyo bigenda mu maaso then n'essimu smartphone bazijjewo ne zino app bazijjewo bakwate tuddeyo okukola live ku TikTok yo ojja sooka ogendenga mu UCC bakuwe ennambika bakati fe batugamba balina online radios ne TVs tusasula license ya UCC kati kigeza nti okukola live ku TikTok ojja kusooka ofunenga license ekukkiriza nti nina okukavalinga kino ngenda kukolanga live ng'oli regulated si byakuva eri oli mu dduuka lyo otandike bannange kyekiriwo ntunda bizigo ndi live then kyekirimu kyenkugamba omanyi gundi yayimba akayimba walukagga nti okuba omuyivu ennyo si kyekufuula omukulembeze kuba omuyivu ennyo si kyekikufuula nti ogenda genda mu palamenti oteese mulowooze ne ku bantu abatagenda nnyo ku ssomero balina ebiteeso ebizimba kituufu abo abantu bakola era bebakola bulungi emirimu gyabwe tugisiima naye egimu bagikolera mu byanfuna nti bo olw'okuba bali bulungi eriyo omwana akeera ku makya n'akwata ka TikTok kano live ng'atunda cosmetics ng'atunda ebyatika ng'atunda entebe ng'atunda ebintu ebyeyambisibwa nga era omutwe bw'atunda bw'ona otandika omulimitinga kitegeeza tugenda kuddayo ku analog system ti omuntu alina kuwandiika bbaluwa ng'alina kyanoonya kasanduuko ka posta ekitakyasoboka tekikyasoboka tokyasobola kuzzaayo population y'abantu bonna kati ebitundu
75 ku 100 amawulire wagajja ku social media mainstream zasigaza 25%. Kituufu Kati bwe munaga nti mugenda kukwata 75% mugijjeko rights zaabwe nga mukozesa maanyi, ekyo kizibu. kuba bagamba nti koberewa live zo bagenda zi blocking era bayina enteekateeka nti waliwo is it minister yava n'agamba nti mu kulonda internet bali mu plan baakyo oluli tebatugamba naye kuno batugambye nti bagenda kujjako internet. Why? Nze ndaba nina ebintu ebimu bye ndowooza Munnayuganda okusigala ng'anyumirwa ng'akola byonna byakoze. Waliwo ebintu ebimu gavumenti byerina okujjako erekera abantu eddembe ejjewo okulonda. Abantu basigale eddembe lyabwe. Ensi etambule nga bw'eyagala, abali mu buyinza basigalemu, abantu banoonye ekyokulya. Eriyo omwana ng'ali ku social media kwalya musajja wange Sama Uganda ali ku trail ya Kyagulanyi kwalya afune ekyeggulo mukozi akola. Eriyo omuntu nga olwero tulabye nti abantu abeera mu kyalo ng'alina enkoko ze na streaminga live nagaba naye enkoko zino ze mulaba ennene bweziti zikabejja eno ya mitwalo ebyo eno ya mitwalo esatu omuntu n'avuga emmotoka nga tagenze kunoonya ku kyalo nga ne waalaga direction akola ki amanyiwo ng'agenda n'awagira omukadde oyo mu kyalo alunda enkoko. Bano banaffe bansambya furniture batunda furniture olabira ddanga nkusangewa obeera wano nga banne ngenda kujja wa TV ey'omulembe oba oli awo nga Crown Japan katwe agitaddeko akangende enkima eyo ova wano nga nekyogendo nno n'okimanyi kubanga baagalako omusolo yamutwala eno yagundi n'omusolo basobola okugufuna nga bakozesezza obuyivu okumanya n'okutegeera. Buli kintu wano kati kankubulye naguno omukka gwenzisa twatandika dde ogusasulira obadde tokimanyi gavumenti etusasuza omukka omukka gwosa gavumenti egukusasuza buli kimu baagala kikamula. Kati kyebasazeewo kubanga bw'ogenda mu saluni okusala enviiri olinako percentage gy'obawo ey'enviiri batandika okutandika abantu obwannannyini ojja tugenda kuza. Nze nsaba musooke musomese abantu muleke kusinziira ku bantu bye boogedde mumuteekinge action. Musomese abantu omuntu agenda okujja okukola nga bw'aba akoze ensobi waliwo etteeka erimukwata. Temulina tteeka limu ali mulambise nti lye lino ku social media. Abantu bali ku social media bakuba ennyimba ez'obwemu ate ne bajja ne baziba kubeera ne ku campaign nabo mubatandikireko nga temunagenda kubiri. Kojja kyembuza kiri kimu, omusango gwange guliwa? Tolina kubanga n'okumanya tomanyi. Tolina musango kubanga tolina tteeka mwe bakwa content tebakuregulatinganga ku social media egenda mu myaka 8. Tebakwetuuzangako meeting yonna esomesa abantu nti tubaregulatinga bwe tuti. Content gwe baregulatinga akoma ku mainstream. Wana muntu akwata TikTok ye ng'ali mu ntebe ye n'awemula enkeera n'omusanga ku stage zaabwe ng'abayimbira. Musooke mukwata abo ne muleke kucunya baana bali mu kutunda buntu bwabwe. Akati nze kyendaba kiri kimu kojja bwe tuweyinga bwe tuti ensonga nze bwe nalaba bwe yavudde abali mu campaign essaawa zino abeesimbye abaagala obuyinza waliwo omuntu omu alina numbers that is honorable Kyagulanyi. Bw'otunula trail ye gy'alimu ne gy'atambulira ne ku mutimbagano engeri gy'atambulamu essaawa zino numbers azina. Kati nze ŋŋanze kuba nze nkozesa online nkozesa mutimbagano okufuna kyendya. Nze ŋŋamba waliwo ekigenderere ekyagala okusazaako Kyagulanyi ku maanyi ago galina ku mutimbagano n'essaawa zino because bw'ogamba nti abakola bu live ng'omuntu ali mukola campaign kuba ne mukama waffe omukulembeze w'eggwanga alina live ezimutambulirako. Kankubuulyeko kino ekintu omuntu yenna ng'alidde ssente atama. Tolinananga omuntu nga gwe wooyogerera onoonya kyakulya nga yalina ssente mu nsawo ayogera aduula. Naye abakulu nga baduula. Oli ayogera aduula kubanga bo ssente zaabwe zigenda ku akawunti ate ziva mu mmwe. Kyekibi ekyo tamanyi ssente gye ziva. Ssente eva mu Munnayuganda esasula abakozi ba gavumenti. Kati balina kulumirirwa Munnayuganda nabo emisaala gyabwe gibeerewo. Buli ekonome lwekka ennyo wabaawo ebintu eggwanga libeera mu kwewola
ne buli economy lwebeera nga stabilizinze kati nze kankuwano mu Uganda tewakyali middle class bonna bwe bwali sente basajja bana bali makatikati abo baali bakola nga balina engeri gye bayambako ku bantu awo bonna baabakuba baavaawo kati mu Uganda mulimu gundi bbiri mulimu omwava ennyo n'omugagga ennyo kati wakyaliwo ali wakati awo tekyaliwo yonna nkube abamu babataddeko ebisango bali mu makomera abamu babafutyanse bakozi babatissa emisolo mu bulimu bwe baali bakola obutono bizinesi bazibajjeemu kati bwekyobola nti ensi esitwagolinga omuntu wa wansi ono omunafu ate otuuka waggulu yali atuukira wano mu middle class bagijjawo kati ate okugenda waggulu kati kyobola nti abantu basula n'enjala e Uganda wali tokimanyi basula enjala kituufu abantu batambuza ebigere ng'avudde ku mutalina zimwezizako bali tokimanyi mbalaba wano ava mu kibuga n'agenda paka ezana n'agenda Entebbe Road gwe jangu agala okirabako jangu akawungeza 11:12 ku YouTube kuno ku social media kuno sijja kutuna YouTube yokka kubanga social media nyingi emikutu mingi abantu bafuniddeko connection kituufu abantu bakoleddeko business kati musomesa abo mwe mulaba bakola obubi mbabuli ebiki balina okukola obulungi twajja kusinzira gy'osinzidde tukimanyi obuyinza mu buyina owabaweebwa ssemateeka nene ssemateeka akolebwa ennongeosereza mulongoose musomesa abantu biki bye beetaaga biki bye balina okukola nebiki bye balina obutakola tojja kuŋŋamba nti omuntu abadde alina essimu ye akutte Kyagulanyi ng'asala buligi y'ejjinja ndi bannange wuuyo omukulu anaatera otutuuka nammwe ng'abakuumadde baagala kujja kwabo baagala kujja kwabo bakola bulive President Museveni agenda Luweero bamukwata abaana ate tugundi mugisazeeko Bobi Wine ali Luwuuka President Museveni ali Namutumba nze ndaba wale kitagenda soboka bagenda salako pati emu nze kojja nkubuulira vino mbiraba gye biraga kuba omusajja waviira n'agamba nti twagala eggwanga ttebenkevu twagala okuma butebenkevu nga tujjeeko internet mu kulonda bwe bagamba eyo ebeera dictatorship obwannakyemalira tuuza abantu bano wabula ekibi balina kukola wabula eki balina kukola mubaregulating content waabwe leero bakutte eddiini bwibanga byaddala bamukutte dini bamukutte bamukutte nga bituufu byaddala awe mulina otutandikira gwolowooza nsonga kyeyinza okuba nga aviiriddeko dini yes munnamawulire abadde mawulire ebbanga eddene is a celebrated journalist akoze legacy yagikoze olowooza ki ekiyinza okuba nga kyakwasiza ddiini Lubowa Ssaaba nanti kati ekyo kyonna bamukutte mmwe abalala mulabireko mugende abakutte oli dini Lubowa Ssaaba kyeza naffe asobola otutukwata kubanga bonooba onoovuba ekyennyanja olina ssooka kukwata kiri ekinene ekirimu nomanya kati buno obutono nti webavubidde ekinene era naffe obutono bajja kukola ki bajja kutuvuba naye ebyo byonna UCS tugigaana kukola mirimu gyayo naye sooka osomesa abantu bano bawa akadde mubasomese ekitongole kirimu ssente sobola okusomesa abantu ba social media temubakwata lumu mumanye nti region central eastern western biki bwe bityo mugende nga mukolektinga kati bwe mumala okonektinga abantu abo mulondeeyo buli gundi ba representative bameka oba basatu mubayite kati abo badde basomese bannaabo mukola arrangement UCC ebere ne ba representative ab'enjawulo nga bagenda mu regions ezo okwongera okusomesa abantu enkozesa ekyo baali balina okukikola nga ne campaign tezinnaggulwawo kati kigeza nti kojja ezimu ezandibanga ensonga ezakwasiza dini Lubowa Ssaaba baagala tulagako nti mwe beeyita baboosi bammwe ba online simamukoza bitya tubasobola obbakwata tusobola era dini Lubowa Ssaaba kyennyanja kyakwatiddwa kulaga nti nawe tusobola okukunona gyokola ki gyoli kati nze nsobola okubaawo nga nkola nga simanyi nti kyenkola kyekiri mu kunyiiza aba UCC simanyi musooke musomese abantu that's the issue nze gyendaba eyeetaagibwa okusookerwako
tuyina abantu bammwe ddala tubamanyi nga bantu bammwe nga bakyasinza owanda entungo okumansa entungo ku mitimbagano ng'ate bammwe ne mumala ne mubabiibita ne ku siteegi zaabwe ne bagenda n'ennyimba bazirina lufuluma wano lufuluma wali tembakwatangako bwe twagezaako okukyogerako mwabayita buyisi ne mubabembejja kati togenda kukwata muntu yenna nga tasomeseddwa UCC yerimba tejja tusobola eyo bale basomesa mukole ensobi bakwatire mu nsobi twabasomesa wano yes kwaka tuli mukutya mugenda kwogera kimwe bye mutamanyi era biki bye mugenda okuvaako bwe batabagambye era biki bye mugenda okuleka bye mutategeera bwokera ku macha n'ojjako internet enyingiza ya Uganda egwa nebevaako olunaku lumu lunaku lunene nebevaako essaawa egi business ziba zifudde mobile money yokka ekosa internet ejja nevaako sekendi za 2 n'otakula omutwe kubanga buli ddakiika waliwo anyiga essimu akola transaction anti internet wenevaako mobile money tetulina banaye muleke ebintu mubirowooze nga temutunudde mu bitabo na diguli ze muyina ebimukozese sense of bagita batya sense of humor nedda seekyo bakozese kubonga obuzaalira amagezi amazaali that is a common sense yes ebintu ebimu byetaaga kusooka kulowooza mulowooze ku byanfuna nsobola okumala bizinensi nenjala bulungi yo nenjiteeka mu pipeline neba nenkwesa ku magezi amazaali neŋŋamba naye kusinzira gundi eno bizinesi yeetemu yalina budgeti ki nange na budgeti esobola ostaininga omwaka neguwera nga nkyaruningisa budgeti eno nga nedda anjireke obonga amagezi amasome gabaze sente negakola ne plan amazaale gebuuzizza amasome gebuuzizza ku mazaale okitegedde so ensonga bwezito bwe ziri tetupapa tetukola ki tetutiisatiisa bantu obuyinza tubumanyi mu bulina tubukozese bulungi somesa abantu bano ekyokukola divorce babatwale mumanyi ebintu bino mubeere ku board egenda okukomawo ku ground esomese bano abaana baffe abali ku social media abayina amasimu nga kwe balya ng'ateekako live ye n'atunda essowaani ze naga nti eno package weeri ya $15,000 eno package weeri ya $20,000 waliwo omwana ali wali akola snacks bamuyitaani ali awo gangu ono omuwala ono bamuyita gundi snacks uyo omwana mutegedde nakuba bukubi ssimu nampeereza snacks z'abaana nga badda ku ssomero ng'ate ndaba kiri chipu bulijjo bansaba butto bansaba eŋŋano bansaba sukaali neŋŋenda mu mitwalo kumpi 6 ebulira bwinga teriyako kwoyo olwedde emulyako kubanga agula eŋŋano agula sukaali awo omusolo okimanyi nti obulango bwemutwala ku TV buliko omusolo era ngusasula kati anti nabo bagamba lwaki mulanga nga temulina musolo temuwa musolo omanyi nti abantu bizinesi bazijja ku mainstream bazizza ku social media anti babasomese nti munawaayo kasolo batugambire ddala nti mutuweeyoko kyekyo babasomese mutegeere tebagenda okuyisa ekintu kino ku mpewoyo omuntu ono ateekeddwa okuba nga ku sente zasasudde kuliko percentage bweti ngenda fune naawe omuntu ali wano obeere ne invoice ne receipt bw'otuuka okufiiringa gundizo returns jako receipt vati muteekeyo nze ngenda funa essimu yange njagala funa enamba ya mwami Nyombi oba njinamu ate mwami Nyombi oli musajja njagala babeddira ki ebanyonyi njagala mufuna Nyombi funa okadde nze ngenda mufuna ngenda mukubira essimu nze ampeyo olunaku ampeyo ne bwe ziba eddakiika 3 tugenda ffenna oba essaawa tugende muggyeko akantu okitegeera atunnyonnyola because that is a public service
bwe nkubira essimu nti mukama wange wayogedde woti ne woti naye nze ng'akolera emirimu gyange ku mutimbagano njagala ojje ku channel yange because bensavinga bali online tukole interview onyonyole abantu ki ekigenda obeerawo na 226 guno kuba tuli mu kutya abakolera ku mutimbagano bwe mutujjako tugenda sigalawa era njagala nfune oba namba sigiina nja gifuna kuoyo mwangu si muzibu wa kufuna okugerako naye kwa kyemanyi si mukalubo nali mu meetingzeeko 1-on-1 and ne tusharingako ebigambo ebimu nga biri kwa safu na contact ye kirungi nnyo okutuukira omuntu n'omugamba face to face nti kino kikola kiriwa nomuwabulako kitegeera kyola ebintu ebimu ne gavumenti ekomawo wansi ne yeebuuza ku bantu ngenda mukubirako ngenda munoonya mukubireko tufune okulambikibwa okulungi kuba buli omu abitafuta lulwe tetubimanyi anti nze kyekyo kyenkugamba tekati essaawa eno intaneti egenda kujjo naye nga buli muntu alina gundi yiye endowooza yiye ne ideas za njawulo oli ajja kulowooza kino oli alowooze kino oli alowooze kino kyokka nga bo balina kye bategeeza kirala so ensonga bwe zito ziri kati nga tuvuddewo kojja tuddeko ate mu byobufuzi sayidi eno ebbugumu lyeyongedde abamiddwa kaadi buli omu yeewera tuli mu kayimba kali mbaleke batunke bagwegayangano ebyobufuzi babiyingira nga bamanyi si kusaaga bwe babita baluyimba oli bayita oluti buli babuti ngenda kukugira ngenda kusayininga okategedde akayimba ako gasagala kusayininga ba coming saga kumanyira kojja ku mukutu kale okategedde akayimba ako buli babuti baana bebuddu baga mbaleke batunke ebyobufuzi mwabiyingira mukimanyi si kusaaga si muniino kati buli ekijja mbyobufuzi kigumire so kati ate ebyobufuzi birimu okusoomoozebwa kungi kakati NUP yagabye kaadi babaka bagenda okiikirira kuba kati tutunidde nnyo NUP because be baliko amasannyalaze amangi abalala bagaba kaadi zaabwe tezaabaako nnyo byakomaawo naye n'abawagira sayidi eri ate bali eno bagamba lwaki tebamuwadde kaadi otegedde naye ffe twali eno abeeno tebagambako nti lwaki tebamuwadde kaadi naye abeeri bagamba naye ne mummono kaadi so NUP vame ogaba kaadi waliwo ababaka nga 2-3 ababadde nnyo bwe twandigambye nnyo ab'enkizo buli omu badde yeebuuza nti kaadi byatambudde bitya ani naani musajja wange tomukuba musajja wange wemakindi west Alan Sewanyana tebamuwadde kaadi anedda tebamuwadde kaadi naye ku byempuliddeko abantu jo nabadde ndaba amawulire ku NTV ekolera abantu naye bana NTV bagigoba ku mikolo gy'omukulu anti temulaga ne mu kawungeezi nemulagako bifaananyi anti bagigoba ngaomukulu yagigoba nagamba tebaddamu kamusemberera waali kati kyekyo propaganda iyo propaganda era nabo bakyogera mu mawulire nga basoma NTV akawungeezi batugoba okusemerera omukulu naye ebifaananyi byetujje byakubbirira era mu mawulire aga NTV tabeera mu mitwe nti mitwe gye tuleeta ajja eri awasemba nga balina ebifaananyi bya stiiru byakubyeyo nti omukulu abadde alebitong abadde mu Buluweero kati abantu ne bagamba nti kati NTV mbwekolera abantu naye omukulu oyo nga bwe tumumanyi kati basabira abe NTV saala kusa NTV mukoledde nnyo abantu mukolera abantu kuba bwe kyomanya nti Kyagulanyi tafunaako platform gyafunyeko NTV akawungeezi mu campaign ze nti gwe batuukako yekka 90% batuukako stories zibeera ku NTV nedda katola President Museveni abantu abasinga obungi abamulinaanye bamuwubisa kati bayinza oba bamugamba NTV tekyalina ekuwalana kati bana kigeza kojja bangambako nti bano abantu abaliraanye omukulembeze osonyiza omukulembeze n'atanyiiga naye bano ab'ebbali bwe bamunyigirako alina n'abamunyigirako kati kankubuulyeko kino omanyi abaagalwa kati ntebe bwa pulezidenti Livaroni Kyagulanyi naye abali mu kibiina Museveni kyalimu bangi basinga ne abali ebweru bano bemulamu abakayanira kaadi aga tulina omukozesa ensobi aveewo kati no pulezidenti bamukozesa nsobi okujjako NTV
interview akawungezi n'embibanda bakisasulira ennusu 10,000 okulaba akawungezi Okulaba akawungezi. nze nange naliko eyebusiika nga bantu basasula 2,000 okugenda okulaba interview akawungezi. kati omuntu bwajja n'agikukyayisa aba alina percentage gyakutemyeko kati ye abantu basasula mu kibanda okulaba interview akawungezi lindako kojja abantu basasula mu kibanda okulaba interview akawungezi. akawungezi nze akugamba nga sinajja Kampala nasasulanga nalina ekibanda 2 nga niteeka akatebe ku mulyango ng'osolooza nsooka bakubiramu wali ku nnyimba za Kafeero ezaani nga wali bwensolooza ng'osolooza ku mulyango nga bwensolooza ku mulyango kati ng'omuntu okuyingira okulaba amawulire g'akawungezi ag'NTV olutuuka ssaawa 12:05 nga nteekayo NTV akawungezi nga gweobasolooza eno ku mulyango nga nsolooza ennusu 10 by then. kati omukulembeze yagambye bagamba mbwe yagamba tebamusemberera abaagala omulwanyisa omuggyako entebe bebakola ekyo ne bagoba ayinza n'obba nga President Museveni tamanyi NTV eyalinga byonna. wali ku mukolo gumu gwali Kyadonde kavidiyo katambula nga Kashumba agamba munamuli wa NTV lwaki ffe temutulaga mulaga Kyagulanyi ne musooka Kyagulanyi ne mulaga eddakiika 4 ne mutulaga eddakiika 3 si be boogambye abawalanirako omukulembeze beebo baagala ntebe so banayiso balina gwe batembeeta kati balina kufiisa ono kumusala numbers tebamanyi maanyi ga buli mukutu kati bamulekera gino emikutu egitalina maanyi nti bagimbeerako bamulekera endala abadozise naye nga NUP yagabye kati musajja waffe ow'ebusiro Sseggona ekigendererwa kyabwe obutampa kaadi balabye endowooza omusajja ayogeza majemulukufu omusajja ayogera nga alinga teyeegayirira kuba mu makaadi talina kyabe kugamba NUP alinga oba wawulira kayimba ka Kafeero tigukuzitowerero kyaguli mitambo kagwawo ne kafuuka akalimu ogulimu gubeera gulimu ng'okyaguyina tinokubula kwe yeguya bwe twaliyonkako eyo something like that. Kati abantu abasinga obungi tebategeera bukulembeze na buyinza bino ebintu bibiri byanjawulo. Osobola okuba ng'olina obukulembe ng'omanyi okukulembera naye ng'olina obuyinza mw'okulemberera. President Museveni yali ayingira okufuuka pulezidenti alina abasajja abakulu be yali asinga emyaka be yalwana nabo okujja okutereeza gavumenti ebiseera ebyo naye bamuteekamu obwesigwa. Kyekiremye bano abasajja ba Sseggona, kyekiremesezza bano abasajja ba Mpuuga, kyekiremesezza ba Bedi Bwanika. Bo bagamba nti olw'okuba bakulu mu byobufuzi gundi asobola bakulembera. Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nga ye Katonda awanda ddusu n'agamba nti mukuyanjaza abantu gwe taliiko myaka. Kyova olaba waliwo ekkanisa eyali etandise ku mulembe gwa Kyagulanyi ng'agitandise Pasita Mutone kati ekuze alina abagoberezi amusabira era yamusabira buli wagenda okwewandiisa. Katonda bamuwanzeeko ddusu mwabakkiriza ne mukola mutya oyo yagwawadde. Kati kyekiremesezza bano abasajja nti nze mbadde apoosa emyaka 8 nti nkuze ate onteekako otya ate onteekako Pasita Mutyo yabatukulira. Naye ne bwe kibeera nti nnira kyekyo katusabiragane kubanga Sseggona ebyansabisanja bibadde 3 si kyekyo ekyokunaakireke kuba netulwanyisa baludde mbukulembeze. Ekisinga okunnuma abagamba balwanyisa baludde mbukulembeze tebagala kuta ntebe. Nze nina ebintu byensinga okulaba okujjako nga Sseggona awakanya ekibiina mwabadde tekigenda kukwata buyinza NUP naye bwaba kimanyi tekigenda kukwata buyinza bwe bwenena okulonda bassaabalamuzi bwaba akujje ku bwemupi ayinza obba akusuumusa nti yegwe awinye eddolo owa
wa cabinet ya president Kyagulanyi nga mazo kwata obuyinza okujjako nga oli mu kibiina tokkiriza nti Kyagulanyi agenda kufuuka president. Buli muntu yenna gwe batawadde kaadi najja nga independence kitegeeza takkiriza nti Kyagulanyi agenda kuwangula akalulu. Obadde mu kibiina ng'oli mulabe kojja kaddemu akantu bajja katemamu. Buli muntu yenna gwe bamye kaadi ng'obadde olaga nti oli mu kibiina tolina kukkiriza nti gavumenti yammwe egenda tuula mbuyinza kyova olaba odduseewo nojja independent. Kati gavumenti bw'eneetuuka okulonda bakabineti nga balooya muddukawo mujja bwannamunigina tugenda kukozesa baani ate tumale okukwata obuyinza tutandika okusomesa balooya mwabaddewo nga mubaddeko baminisita mudduseemu. Lwaki muddukamu nga mukimanyi nti gavumenti egenda kuvaako eno gye tutembeeta egenda kuyitawo? Lwaki muddukawo? Sigeza bamanyi nti gavumenti mukimanyi mulina obuzannyo bwammwe bwe muzannya kaakati naffe tubategedde. Bannabusiro nze ndi mutuuze nina amaka 2 mu Busiro eya Sseggona era nze nali omu ku baleeta Sseggona ekisanja ekyasooka nga tujjayo mwannyinaze Susan Nakawuki mu 2016 ate era nze naliwo nze nali omusaale mu kuleeta Susan Nakawuki nga tujjayo omubaka Mike Kennedy Ssebalu. Nze nali omusaale mu kulwana ennyo okulaba nti eggombolola y'ensangi edda mu NUP ne tuleeta Matias Walukaga. Era nkakasa ababaka abadde mu Busiro mwenna teri atamanyi nti mukoledde kujja Kitonsa mbakoledde nilwakuba nti basanga nze ndi musajja mukozi oba musiimye oba temusiimye ebyo byammwe. Kati mukulu Sseggona nange kansinzire wano nkozesa omukutu guno nkubuuze bw'oba okimanyi nti President Robert Kyagulanyi agenda kufuuka pulezidenti w'eggwanga ate ng'ajja kwetaaga abawiniddolo abalamuzi oviiramu ki mu kibiina? Sigala ebbali awo mugende munoonya akalulu mutwate entebe. Bwe mumala okutwala entebe ajja kukuwa Ssaabalamuzi. Oli musajja muyivu. Oli munnamateeka. Oli munnamateeka. From the bottom of your heart okyogedde. Nkyogedde. Beerawo wali munoonya akalulu. Ojja kukulembera eggwanga. Ojja kubeera Ssaabalamuzi. Togenda totuvaamu leka kututiisatiisa nti obadde mu kibiina. Bw'atyo bw'asinda. Nze njogera nga nze. Olwo nzikakkanye musaba. Ng'oyise mutonere gye yayitiddemu nti okunnyima kaadi. Eyo nkozesezza yange. So kati kojja ky'ogamba abamanyi nti Bobi Wine agenda beera president. Muddukira ki mu kibiina okujja mwekka? Abakkiriza nti agenda president be ba big eye abasigadde. Bano abadduse balina okubuusabuusa. Bali mu byabwe bo baagala wali kukavula bukavuzi kali ke bakavudde we batambulira. Omusajja ajja kukwatirawo obuyinza nga tabalabako. Lwaki temba na kugumiikiriza omusajja wadde ebisanja 3 mwagala ki? Ogenda okumulira ku kisanja kye kyandibadde ekyokuna ng'oli minisita. Bano aba big eye bo bategedde ba Maulana and Rain bategedde nti omusajja asobola okumpa ekya Ministry of Hearts kuba munnamaki munnakatemba ate musomesa. Musajja wa Fako yadduse oyo si mukulembeze. Alozias eri yali weeva abantu bamulonda ku nsobi kikyakoze. Tegeza netakkiriza nti Kyagulanyi agenda tamanyi abo bonna tebamanyi. Tebakkiriza. Tebamanyi na bigenda mu maaso mu ggwanga. Bo bamanyi ekintu kimu nti obukulembeze bukomaawo ku level kwe bali. Kati omanyi nti big guy mu gavumenti edda kwanza omu bwa minisita. Gwe nkugambye. Ibrahim Mayanja. Bujja kukya ku makya nga Ibrahim Mayanja yakwasisa empisa mu bitongole ebiramuzi. Agenda kuddayo asoma oyo. Mu gavumenti ya Kyagulanyi. Kati bano bapapye. Tebamanyi bigenda mu maaso. Tebapapye. Tebamanyi bigenda mu maaso.
bentegera yaabwe ekoma ku eyo level y'obufuzi tebagala ku upgrading ng'okimanyi omusajja agenda kuwaata entebe ng'olina okukkiriza odduka olagawa ng'okimanyi nti abantu abayingira Museveni ensiko balina okukkiriza bamaanyi bakayindo otafiire tobalaba esawa zino bamaanyi bagumiikiriza obukulembeze chain tokkiriza koyo kuvaamu erimu kati bano enfuga obukulembeze bamanyi bwa MP biri ebifo ebinene tebabitegeera bikyoba babitya kubanga abasuumusa obatwala waggulu nga baga nti affe twagala wano katujjire wano temubanenya waliwo omuntu ng'atya okwapguladinga ojosabula nedda lwakuba nti mwe temukimanyi ne waliyo abakulembeza nga batya okwapguladinga nakuga nti wadde kirasimo ntaka wakuba bwedi prefect nga nedda njagala wano kati temunenya abantu abo batya okwapguladinga mu byobufuzi buli muntu gwe bamye kaadi mu kibiina n'atagula amateeka ga kibiina atya upgradation omusajja mpeera awe effeddene lyesisobola akanzira eno wansi ngulube tebetaaga kuwa budde kubanga Bobi Wine talina weyagabye kaadi weyakoledde ensobi bagambye ne bawayulika ewasewanyana nze nabadde ne wayuzwa mufumbira mu kkomera ne twogera wano omuwana nangamba abantu batidde tisembe bawadde batya Zaala bwajja okuleeta empapula za Kampala Central yali amanyi Shamim Malindi tadda nga twe baali balowooza biki Shamimu n'aleeta oli n'akyusiza munda anti wuliriza kino nze nkikugamba oli n'akyusiza munda nga bwe walaba abantu abasinga obungi bassaayo empapula wano ntugate bagenze Gindi ne batakomawo mu mawulire kwogera nti bakyusizza nakiri bwe kyali oyo ne bamuvetingira eri ono ne bamuleka wano Kampala kojja nze nabadde ne wayiswa mufumbira kati gwe byogenda okwogera ensonga ezimu ekibiina kiba zikimanyi kati zigenda kuvaayo kukyogerako anti muli munda mu kibiina bino nze sina side nnyo nti gyempagira nange ekyamazima kiri nti olunaku lwa vetting mpuliriza olunaku lwa vetting naliwo I covered everything era bwe twali tutudde ne bagamba nti abeegwanyiza entebe ya Woman MP Kampala musituke mujje ne basoma Shamim Malende Zahara Lwirika era Malende yasooka munda naye ate era zalinda kokojja likamalirize Malende yasooka munda bino bimu binyiza abafuutu soja bwe tuba tuwogera Malende yasooka munda n'avaayo Zahara n'akola ki n'ayingira nga bwe bavetinga baawa Woman MP Kampala kati omanye kyatwala Yulika munda ndipuliriza anti nange njagala kumanye kyamutwala munda mpuliriza kojja tewali kugulawo nze naliwo kati nze nabadde na mwogezi wa kibiina mwogezi wa kibiina yes bali bavetinga teyaliwo naye bamuvetinga wamubuuza bamuvetinga bamuvetingira wa ojja oli musajja wange obadde ki bamuvetinga kale tetuganye bamuvetinga era yalinawo representative we bamuvetinga yes mu lunaku lwa vetting teyaliwo anti ayinawo representative anti mpuliriza kojja bwe bavetinga Bashami Malende ne Lwire kati yaliwo kati nze byekugamba omusajja yajja ne list twalina oyo ku kamera n'asoma Kampala Woman MP district na mpuliriza kojja malirizeeyo deno oyogere n'asoma Zahara Lwirika Shami Malende era Malende yasooka munda Malende yasooka munda era tulina n'ebigambo bya Lwirika ng'ayogedde ochegedde very good oyo yaliwo yabikwata kubanze bali bamanyi nti ndi nyiwani wa Shamim Malende naye nga sagala nze nga sina side lwokuba nti mbana mukwano gwange oyo yakwata ebigambo bya Lwirika tubiina tugenda bibateerayo nga nesho tujja in fact katono nnyo nga sina kwongera ebigambo bino kasooke tubawe speech ebigambo bya Zahara Lwirika ng'ayogera ku byagenda okolya bana Kampala ng'akutte obwa Woman MP Kampala ejjudde ebizibu bingi naye ebizibu byayo olw'okuba nga nze sipiika wa Kampala mbimanyi
nyinza okuba mbadde nkiikira ekitundu kitono naye nga bannyongerako obuvunaanyizibwa okubeera sipiika wa Kampala. So mu mbeera eyo bannakampala basuubire ebirungi eby'enjawulo. Basuubire okulaba nga bajeti ye Kampala eyongezebwako kubanga bajeti ekolebwa mu paalamenti. Bye tukola ku kanso paalamenti eddamu n'ebituulamu. Basuubire okulaba nga tulina abasuubuzi nga beeyagalira mu ggwanga Uganda. Naye abakyala basuubire okulaba ng'amateeka amalungi gayisibwa nga ate gali ne ku sayidi y'abakyala, ng'abakyala tebalekeddwa bbali. N'abo bonna abatono abanyigirizibwa mutwalidde abavubuka n'abantu bonna aba special interest groups. So Kampala ensuubiremu ebintu bingi eby'enjawulo naye mu kyonna ekisinga obukulu ensuubiremu okubeera eddoboozi lyabwe, ate eddoboozi ery'omwanguka, ate eddoboozi eriteetiiririra ng'era bwe mbadde mu kanso bwe ngenda okusigala nga mu paalamenti ate nyongeddeko n'obuvunaanyizibwa ng'eddoboozi lyange lyogerera ddala waggulu okwogera kw'ezo ensonga zonna eziruma abo abanyigirizibwa mu ggwanga Uganda. Bannakampala bansuubiremu nga bampadde tiketi okunoonya akalulu ka pulezidenti wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu n'akabonero ka umbrella konna we nakasanga. Bannakampala bansuubiremu ekyo kubanga ndi muntu akola n'abantu atakkiriza mu kibiina kyange n'ebyo biba bikivuddemu. Embiranye okusinga eri wakati wo ne Honorable Shani Mubalende singa toweebwa kaadi ne bagiwayo. Tuli basatu abeesimbyewo ku kifo ekyo ate process gye nazzeemu oba akanyomero kano nkeesiga era nkimanyi nti ekivaamu kyonna kyekigenda kubanga kyekisinga obulungi era nga kyekigwanidde bannakampala. Temwerabira nti NUP maanyi g'abantu. So nga muziwulidde bulungi kati oyo ezaala lirika ng'olwo agenda ng'amaze okuyingira mu vetting ng'amaze omuvetinga for Kampala Woman MP District okyegedde ne Shani Mubalende naye nayogera ebibi bwe baayita abamakindi West bali mwali Musewanyana waliko Musiri benalaba abo teyagenderamu ne bavetinga abamakindi West era nabo ne bavayo ne boogera nti vetting etambudde bulungi badde bwebiti abavetingibwa you get it kati tudde wano kojja yes mwe abo munda mukimanyi temwakyusiza munda naye omuntu agenda okulonda abantu bano yategeerako nti mwakyusa lwaki temwayisa information before okufulumya kaadi zino ne mugamba abantu nti twakyusizaamu nga kaadi tezina kufuluma baddemu baveting bakole ka vetting akalala ntono yakyuse tuba mu vetting ne bana abaveting bakimanyi West tebakimanyiiko nti ono ya vetting. Okimanyi nti nno buli gwe baveting bajjanga ku ground okumanya butya bitambula. Ekyo tukimanyi kyangu nnyo okujja ku ground ng'abantu abazze mu kakungunta tebasobola ate kyangu nnyo twalayo omuntu nogezaako n'ogamba nti tukoze anti wuliriza kino oyagadde kumanya kale tugende mu maaso okitegedde buvubi gwe tokimanyi nti nno waliyo omufu asinga omulamu amaanyi tokimanyangako gye bali ng'omuntu afudde ng'asinga amaanyi omulamu akyassa ekyo kimanyi kati bwoba okimanyi ebiki byombuuza bwoba okimanyi nti eriyo omufu asinga omulamu amaanyi biki byombuuza nze kati kankubeeko kino leero okitegeere kankubeeko leero okitegeere osobola okubeera n'ennyaanya zaawo nga nnyingi nnyo era ng'omanyi nti ennyaanya zino nnungi ne wajja pulaayi egi ng'ekira ennyaanya pulaayi 5 eziri awo ojja nze nkubuulira kino NUP yandikkiriza nedda mpuliriza nze nsaba NUP yandikkiriza neddamu nayita bana abasatu baddemu ono gwe bawa kaadi nga bali tebaafuna abavetingibwa tebamanyi kituufu kiriwo bakitegedde tebanabakitegeera godaba tebakiwakanya anti bakiwakanyiza mbutamanya ate olwedde kaadi efulumye oli agenda ku nomination ng'era okyabuuza kale it's okay
bagumiikirize president agenze awa bano abaana abalala bano ababadde mu ba senior politician bagenda kufuna obwa minisita babe bagumu bakakkamu. But Luika has been there abadde akola. Anti kati yamulabye akyamwagala. But Musiri talina we yakoze. Ajja kukola. Tena we yakoze kyagamba bulabanga. Sewanyana government yetu. Omubaka wali Sewanyana. Mwe kadi. Kyafuzeeko kimala. N'abalala kabagende nabo bakwatemu. Ne bali oli abadde speaker muzike sisi abadde wa mumuleka abereyo. Ku ground oganti bali tebalina bantu. Togamba bano ku ground tebalinayo. Mpozi ng'ongamba nti ebibuzo byabuuza munda byali ebizibu. Naye bano abalala Sewanyana ku ground kwali. Ate ani amuwakanyiza? Musiri naye ijali. Ani amuwakanyiza? Ani abawakanyiza? Waliwo abakanyiza nti balina bantu? Ojja. Oli musajja wange kwa. Ate nalaba nga mwogera nga muli ne kwefu. Mbagamba basajja bano. Mulimu kutubulira ebyali munda, ebibadde munda nga badde mu kukunta. Mulimu tubulira nti ebintu byakyukira munda. Mubiraga abantu tugenda kukyusa. Kukyusa ki? Okitegeera. Era yagalaze kati we mwategedde mutya nti Zaalo Yulika yagenze wali. Nze njagala nti yagifunye. Robert Kyagulanyi omulaba oyo. Nze mwagala nnyo. Yasaba wa? Ani? Luyirika. Luyirika yajja n'akyusa. Ng'abantu bangi nnyo bajja mu mawulire. Nga bataddeyo birala. Ne bamala ne beekuba ne bagamba katugende ku kiri. Nze kasajja kange ka Sewanyana. Ku ground wano nzembera tetuli Makindye West wano. Ku ground weekali. Teri amuwakanyiza. Era Bobo ndi yasinze. Ogamba nti ku ground abantu tebaliyo. Era okugaba kadi. Era okugaba kadi tetusinzira ku kiki oli ku ground. Tiba na ground yali ekola 60% kojja. Anti wuliriza kino. Mu kugaba kadi Makindye yabaddeko ebintu bingi. Kwabaddeko okutunuulira biki byokoze na biki abantu bebakusuubiramu. Kati Sewanyana yandikoledde mu komera. Kojja emyaka egya Sewanyana gy'amadde mu komera. Egisobo gituuka mu ng'ebiri kitundu kwesatu. Abadde mu komera. Mu mubanja nti ekisajja tatukoledde. Omusajja baamusiba. Ne munne gwe baamusiba naye n'afa. Waliwo I saw a fool saying lwaki Sewanyana naye teyafa. Ebyo tetujja kubigendamu. N'owulira omuntu ng'omusiru tategeera. Ebyo tetujja kubigendamu. Obuuza oti omuntu n'ogamba oli munne gwamusiba naye yalwala lwaki Sewanyana teyalwala. Bwe batusiba ffenna kojja bw'olwala nange ndwala. Ffenna tulina obulamu bwa njawulo. Lwaki mwali mwagala nti nne Sewanyana naffe? Obulamu bwa njawulo n'omusaayi gwa njawulo. Mwali mwagala Sewanyana naffe. Bana bagamba lwaki teyalwala. Abo buli omu alina endowooza ye. Kati ate bwaki mubanja ebintu mu kisanja kino ng'ate abadde musibe. Yandikoze atya? Nandi kaakati kino kankikubuulire. Olwero njagala okitegeere divorce. Ebintu by'obufuzi balina kwe batunuulira nga banaalonda omukulembeze. Mu tayimu eyo ne mu bibaddewo ebyemabega. Alali Sewanyana guno omulundi gwakumeka ng'ali Makindye. Kino ekisanja bagenda kyakusatu. Gwe lwaki weesibye ku kyakubiri kyokka kyatakoze? Agendayo kyakumeka. Ekyasooka teyakola, yakolera abantu. Anti kyekyo kati singa yali yakolera abantu obulungi. Era ensonga lwaki baamuzza mu kyokubiri. Kakati yabakolera bulungi mu kisanja ekyasooka ne bamuzza mu kyokubiri. Sewanyana abe mugumu. Omanyi bantu yawangula obululu yawanguza. Sewanyana abe mugumu. Bw'aba akakasa nti gavumenti ya Kyagulanyi egenda tutula ku bukulembeze agenda anoonya akalulu. Nga byonna tebinaba kujjawo. Gavumenti egenda kujja mu buyinza ye tennamuggyako nti mubi. Esooke yeetereze. Temuggyeko nti mubi. Esooke yeetereza. Walabyeko ng'avaayo naga nti mubi. Kojja naawe. Gwe mwawuliddeko ku Kyagulanyi ng'aga nti Sewanyana muggyeko kuba mubi. Olaze nti Sewanyana yakola ekisanja ekyasooka ne bamwongera ekyokubiri. Bagenda omwongera ekyokubiri ng'ekiyinza ekisooka yakola. Ate Sewanyana yawangula n'obululu omutwalo gumu kanaana mu 1012. Abamuddirira nga yafuna obululu 10 ne babagatta bonna. Sibwa NUP. Ate ekisonga ekyasooka agirako NUP. Anti gamba buno sibwa tebali bwa NUP. Bwadde bwa NUP. Ekyasooka agirako NUP. Yafuna bumeka mu kiri ekirala. Sijjukira bulungi naye yawangulira waggulu. Ekali baba yawangulira waggulu kyobala omukulembeze amwagala kati ku bifo binene.
amutegekedde ekifo ekirungi awo mu maaso ekinene. Zambaali bamuwadde. Asaanidde. Bigayi tebamuwa musajja wattu. Alinze bwa minisita. Kojja. Nze olina ettira kojja. Alinze bwa minisita. Bana tuba ne kojja ono buli kaseera. Naye katenge gye tuyingidde mu byobufuzi bino tujja kuba tufunayo weekly show either buli lunaku nga tuyinawo tukeera wano nesooka tubatematemera ensonga ne tuzitematema kuba kojja ono aleesa abantu bangi naddala mu byobufuzi asupportinze abantu bangi Makindye muno awangaliddemu obulamu bwa kojja mwebuli okumanya awangaliddemu buli twamumanyiranga Emmengo naye ne ofiisi yazisengudde ne zidde Makindye tegeeza nti ab'e Makindye wano wetutudde omulyango guddako wano ewakojja Kitonsa ku Golden Plaza wano mujja waba mufune obudagala bwange abaana ab'obulenzi tugende mu bulamu obupya nga tweyagala omanyi kirungi nnyo genda kati mu gavumenti ya Kyagulanyi ogenda beera minisita w'ebyobulamu sirina nze wengenda kubeera nze sirina wengenda minisita omubeezi w'ebyobulamu sirina wengenda kubeera nze nkimanyi nti nno obukulembeze buva eri Katonda wonna we bananteeka kuba nze ndi musajja mugezi ndi versatile ate wani bwanteeka mu entertainment era ngimanyi olina abayimbi olina management netuyiribye nekojjolo emyaka gitambula ne bwe bananteeka mu byobufuzi manya mu byobulamu era mbimanyi kubanga era nze mwogezi w'ekibiina kya National Herbalist and Culture Association dayira nze mwogezi waakyo bwa minisita bukutte ate ndi omu ku basawo abatabuzi b'eddagala balina facilities eziri approved in National Drug Authority. Okikoze otya? Just kuba mukkakkamu na bugumiikiriza na facility eri ku mutendera okufulumya eddagala lya hub erifuna notification wano mu Uganda. Kitegeeza nga kyensobola okukolera kojja abakwetaaze ate kankubuulire na kino okitegeere teri kintu kisinga bulungi nga butonde. Ekizibu ekiriwo na Uganda temwagala butonde. Muyisaamu obutonde amaaso mubulwanyisa. Simba omuti gufukirire gunogeeko ekibala. Kyawandiikibwa ne mu Bayibuli nti mbawadde omuddo ebikoola ebibala ebeere emmere yammwe bibeere eddagala lyammwe mwate mulibuusa maaso. Kyova olaba nti abantu obutaba nakukkiriza bakujja ku KMP nga bakuteekedde ekya minisita n'onyiiga. Enamba yange eri 0759 10 2 giyiteko ku WhatsApp ku direct call 0759 10 2 nga nyangu nnyo era nga minisita bw'anaabeera ze sikaluubiriza era nga minisita mu gavumenti ya Kyagulanyi bw'anaabeera enamba nyangu 0759 10 2 kojja Kitonsa obumufunyi bulungi nnyo Makindye tusangibwa mulambule ku basibe ku Golden Plaza bw'oba olina omuntu nga bamusiba gendayo omulambuleko omusabire ku ssaala byonna byayitamu bijja kuggwa. Nateekawo etteeka buli lwakusatu nambula ku basibe bemmanyi ne besitamanyi eryo lyo naliteekawo kati kigenda mu mwaka mulamba nze nfuna akadde ne ŋŋenda ne nambula ku basibe mwabali eyo mufuna akadde mulambula ku basibe mu mateeka kikkirizibwa okulambula ku musibe Yesu kikkirizibwa n'okubawa ku mpeera omanyi okukwata ennusu 10 n'oluwa twali mu kkomera oba omusibe ofuna empeera ya bitundu 10 kitegeeza empeera yeekubisibwamu emirundi emeka 2 kubanga omuntu yenna ng'ali mu bulamu obwo muntu eyeetaaga edduwa. Omanyi edduwa ziri 3 ez'amaanyi omuntu atomubuusa omuntu abaddeko n'obuyinza ne babumuggyako omuntu abadde omukyala n'amulekawo omuntu abadde omugagga n'ayavuwala. Ezo edduwa 3 zesinga okuba ez'amaanyi mu bulamu. Banga omuntu aliko omugagga n'abaddeko owakabi naddala mu bayimbi omuntu abadde n'obuyinza ne bumuggyibwako beebo bonna abadde owakabi abadde pulezidenti abadde ki kyo abantu abasinga obungi mubajja mbuyinza bafa. Abamu baba babaddewo lwakwagala babe nga bakyali balamu naye nga nabo obuyinza babukoowadde.
wekitiibwa temwamulabako awo ow'Emmengo babumugjako n'akaddiira dda abadde mu gino emyaka emituufu ojja siibula abantu be wano teweerabira okunnoonyaako abaami abagala okwozaako mu yingini nabagambye batabani bange nabaddeko eyo mukomera bona ne mbagamba bwe mulivaayo ng'ekibonerezo kiwedde nga temunnagenda waka tusooka kwoza mu yingini abali ebweru abatulabira ebweru temusisigira bwolina oluvannyuma lwa myezi 6 omusajja ayozaako mu yingini nedda bujja nosobola okukuba ekyuma nekinoga nkubiraako bukubizi bisigadde tubyogere kale ensonga zo zitambudde katubaagaliza olunaku olungi 226 Sembeddi londa n'obuvunaanyizibwa manya ani gw'olonda na biki by'osobola okuba nga bigenda kukola tolonda olw'okuba nti oweddwa obunusu n'okutunda ddembe lyo so mu mbeera bwetyo tubakubiriza nti mugoberere ebyo bituufu byokka kamera tubadde ne Najibu abaddewo ng'ensonga zikwasaganya ali awo omwagezi wa Alan Sewanyana mbeere bulungi mweraba alina data